ennaku zino badde nsoma ebintu bingi mu bimu bye mbadde nsoma kwe kuzuula messages ez'abali b'ebisiyaga nga balina diguli. Zino diguli ensi z'owulira esaba eza theology abasiyazi bazirina. Bo basoma si kuwangula myoyo, basoma beekakase kye banaawakanya. Abasiyazi bangi balina PhD mu theology. Kati bw'oba toli munywevu, omusiyazi eyafuna PhD mu theology oba alina masters ne bw'aba akyalina bachelors asobola okukyankalanya ate nga akulaga nti Kristo mumanyi bulungi era ndi wa Luganda wamu naawe. Era bakusomesa ne bakulaga nti Sodoma ne Gomora tebyayokebwa lwa bisiyaga byokka, waliyo ebibi ebirala bingi nnyo, kubanga basomye ne bakulaga nti ddala ekibuga kyali kyavunda. Naye bw'oba otegeera nga weesomera Bayibuli, banemwesomerenga Bayibuli, bw'oba otegeera era nga weesomera Bayibuli, ekyayokesa Sodoma ne Gomora si kusala nsawo. Ekyayokesa Sodoma ne Gomora si kuba na masabo. Kasita bamalayika bayingira ewa Lutti, abasajja ne bajja bakonkona ku luggi lwa Lutti nga baagala abavubuka be balabye bayingirawo, nga baagala kubasiyaga. Lutti n'abeegayirira n'abagamba nnyina abawala bange mbeerera, tebalabanga ku musajja yenna, kanzigulewo mutwale abo. Ne bamuga nti ng'abawala bakugamba abawala tubaagaza ki? Twagala basajja abo abali omwo. Abantu bwe bayagala okusiyaga bamalayika, Katonda n'aga nti kati ekibuga si kyakigumiikiriza. Ekibuga kwe kiri ku nsi, bw'otambula otuukayo n'okiraba, yayokyawo ettaka lyetondera nalyo n'alikolimira, tewaliddamu kubalayo kintu kyonna, bayokyayo lwa bisiyaga. Kati kitalo nnyo nti tulina abantu mu church, ku bituuti, mu kibiina nga bali ba bisiyaga, naye nga bw'atandika okusaba olowooza mulokole. Tali mu nsi eri, ali eno. Kubanga Katonda kyavaaga nti bw'oba nyogogera ddala, kubanga amazzi aganyogoga oba ojja gakwata bw'oba oyagala ogafumba ogafumbe gajje. Naye bwe galima nti gookya nga teti gookya, nga ganyogoga nga teti ganyogoga, oba wagakolera ky'okuggyako gayoweeri. Kyava agamba nti anyogogera ddala, ayokyayokya, know where you belong so that you can be helped. So tubalina mu churches abawala abakwana abawala bannaabwe babateeke mu bisiyaga by'abawala, abalenzi abakwana balenzi bannaabwe babateeke mu bisiyaga by'abalenzi. Era ndowooza nabo nga balina explanations ezo nti ebyayokesa Sodoma ne Gomora byali bingi nnyo, tamiiro, obwamalaaya, obubbi, obusamize, bakatonda abangi and so forth and so on. Naye ekituufu kiri nti ekyayokesa Sodoma ne Gomora musajja kudda ku musajja munne, abakazi ne badde nabo ne badda ku bakazi bannaabwe, ebigendererwa bya Katonda ne babizanyiramu. God is a God of multiplication. Katonda ye Katonda w'okubaganyaamu. Buli kyokwata kyova oyagala kiveemu amagoba. Buli akwata ekintu gwoyina ekirowoozo ky'okugyamu amagoba, okolagana ne Katonda. Kati ekisiyaga temuli magoba, wabula mulimu obulwa, mulimu ndwadde. Era newankubadde nga bakiwolereza mu nsi yonna, naye era bannaabwe abagudde ku kyokya nabo websites zaabwe weeziri nga bababuulira temugezaako okusemberera ekintu kino. Tewaliyo ddagala liwonya kisiyaga. Actually mu America abasiyazi bali mu kwerwanako bakkiriza okubajjangako omusaayi bagugabenga mu malwaliro. Newankubadde ng'eyo mu America gye bakiwagirira nga gye kisibuka, omusaayi gwabwe tegukkirizibwa. Omusaayi gwabwe tegukkirizibwa si lwa kubanga omusaayi gwabwe gwabali ba bisiyaga, kubanga bo babakkiriza, naye tegukkirizibwa lwa nsonga bwe ziti. Munzikirize mbyogere bino. Ekikugaana okukkiriza, omusajja buli lwayita mu kabina k'omusajja n'ateekamu amazzi agandibadde gagenda mu mukazi,
system esika amazzi gali. Amazzi gali system negatambuliza mu musaayi. Cells neziyingira mu system y'omusaayi. Cells muzimanyi. Obutafaali ne bukyukira ddala. Ekintu ekivaamu bubeera bulwadde. Guba tegukyali musaayi. Once a man ejaculates in another man, the blood becomes contaminated. Katonda alina we yateeka. Awateeka okugendebwa awatuufu. Nga n'amazzi ago be gagendayo. Tiwabeerawo mutawaana gwonna. Era mu basajja mulimu ekigimusa. Ekigimusa abakyala. Kakati ekigimusa ekyo bw'okiteeka ewalala ng'obuzibu buzze. Kati scientifically omusaayi gw'abali b'ebisiyaga gwaprovingibwa okubeera nga gubeera mufu kubanga amazzi gayite wakyamu ne gayingira mu system ne gayingira mu musaayi ne gubeera ddala mufu completely. Ne bwe bali kiwolereza batya omusaayi gwabwe tebagenda gukkiriza. Mu America gye babirwanirira nti buli muntu abikole be basooka okufulumya lipooti eyo nti tebeetaaga musaayi gwa muntu yali asigagiddwako. That is how worse it is. Bagezaako okulwanira eddembe lyabwe nga balirwanira mu buli nsi yonna nabo bantu omusaayi gwabwe bagukkirizenga. Kyemmanyi bwe baliteeka America ku kisenge nga bwe baagala okulaga nti bo be basoose ku buli kimu ne bagamba be basoose okukkiriza batwalenga omusaayi okuva ku bali b'ebisiyaga bwe bali gubajjako era bajja guterekanga. Bwe banaaba tebaguteresenga buteresi bajja gusindikanga eno mu mawanga agaagala eby'obwereere. N'olwekyo bannayuganda mbakubiriza nti ogendanga n'ogaba omusaayi tuleme okufuna omusaayi omukyamu. Bw'olabanga blood bank yeetaaga omusaayi ng'oli mulamu bulungi genda ogaba omusaayi. Naye Katonda akyawa omuntu akyusa okuteesa kwe. Okuteesa kwa Mukama buli kimu yakiteesa bulungi era buli kimu yakiteeseza. Kati bw'obeera ng'oli awo onnyogoga tonnyogoga, oyokya toyokya ng'oli mu kyaki, kitegeeza nti obudde bwonna sitaani akutegulawo awo. Abo b'owulira be bawaayo emitwalo 5 be bawaayo emitwalo 3 ate n'agenda bw'atuuka ne bamuga nedda bw'okola ebisiyaga bw'okamaliriza akatambi miliyoni 5 ne bagenda nga bazirinnyisa bwe baba basobola okujja w'oli kitegeeza nti oli lukewarm. If they can move you then you are a lukewarm. Oyokya toyokya onnyogoga tonyogoga. Obulamu bwaffe tebulina ssente zibujyamu. Ngambira neba nti ondaba wano olaba bwe nninga omwavu naye ne bwompa ensi yonna omutwe gwange sigukuwa. Obanga okitegedde kubira Mukama engalo ez'amaanyi zikubire waggulu zinoge mu linnya erya Yesu. Omanyi lwaki omutwe gwo toyinza guwaayo? Si kufiirwa bulamu bwokka naye omwo mwe muli okusalawo nti ogenda mu ggulu oba ogenda mu geyeena. Mu mutwe gwo mwe muli edduuka, mwe muli bizinensi, mwe muli real estate, mu mutwe gwo mwe muli ennyumba yo, mwe muli n'ekika ky'omukazi gw'oyagala okuwasa, mwe muli omusajja gw'oyagala okufumbirwa. Bassebo ne bannyabo live by policy. Kiwandiike live by policy. Amawanga gafulumya policies kwe gatambuliza ensi zaago. Naawe njagala okuva olwaleero weefulumize policy ogambe sijja kubeeranga atayokya ate nga sinyogoga, njagala kubanga njokya. Kasita otandika okufuuka ow'ekibuguumirize, otandika okubuusabuusa Katonda. Awonya siriimu tamuwonya, awonya Ebola tamuwonya, awonya COVID tamuwonya, akyakola ebyamagero tabikola. Abasajja ekyabaleeteranga okutambulira ku mazzi kubanga ayokya. Bw'oba oli ku ludda lumu lwakwokya obeera oyokya.